Otutuukidde ku nkulungo y'ekyali Wajjala ku Lidde Namugongo nga Namungi w'omuntu annaba kusalako okweyiwa ku biggwa by'abajulizi era bakkira ekibaaniriza buyimba bwa ddiini obuseenneekerevu. Ng'ogyeko ababadde bajja Ssekinnoomu, abantu bangi bazze batuuka mu bibinja nga banekaanekanye mu ngoye z'oyinza okuyita yunifoomu okunyumira olunaku luno so nga n'abaana b'amasomero tebalutumidde mwana. Obudde obugenze busaasaana twongedde okugaziya amaaso gaffe era ku musajja ono kwe tutuukidde abadde anekaanekanye mu busuuti eya kawunda ewandiikiddwako amannya g'abajulizi bonna. Waliwo n'omuzeeyi eyavudde Masaka nga ye yasazeewo kwambala lubugo n'ettabi ly'ensansa bwe yeefaananyiriza omujulizi Kalooli Lwanga ng'ekisinze okumuleeta kusabira abavubuka abeefudde ekitagasa mu ggwanga. Nga Kalooli Lwanga omwana wa Masaka bwe yali yeesize Biikira Maaliya oyo ng'ate ndi munnajje kwe kwagala nange okutwalira ddala enkola y'omukolo ogwo okulaba nti gugenda mu maaso Kalooli Lwanga awolereza abavubuka. Kuno kwogatta n'abasabi abasazeewo obutogera na muntu yenna nga boolekera e Namugongo wabula Katonda waabwe nga bayita mu kusoma sapule ya Biikira Maaliya. Olw'okuba nga amazzi g'omukisa oyinza okukayita akalombolombo buli mulamazi okugatwala ewaka kibadde kizibu okulaba omulamazi yenna nga talina kadomola kakutwalira mu mazzi. Babasabiriza ku nguudo naddala abaliko obulemu nabo tebalutumidde mwana wabula tekitegeerekese oba nabo babadde bamu ku balamazi oba babadde bazze kunoonya buyambi. Tugenzeko ne mu bifo ebisanyukirwamu era kye tusanzeeyo kibadde kisa kinegula anti obuyimba bw'ensi bubadde bubuutikidde ekifo kyonna nga n'abamu amasaati bakasuseeri okwenyenyeza ku galiba enjole. Newankubadde okuyingira munda mu biggwa tekibadde kyangu, abasobodde okuyingira babadde basookera ku bibumbe by'abajulizi okussaayo okusaba kwabwe olwo nno ne batandika okuwa manta aw'okutuula olw'abantu ababadde bateevuunya. Ng'okusinza tekunnaba kutandika obwedda abantu bali mu kusaba okwawamu wabula tulabyeyo n'abo ababadde basaba ng'eno bakulukusa amaziga ekiraze nti ebizibu byabwe bibayinze okuggyako okubikwasa omutonzi nga bayita mu bajulizi. Abalala babadde beebase kyokka ng'engeri gye beebaseemu ekwasa ennaku era bangi babadde beebase ku mayinja. Olw'obukoowu obungi waliwo n'abalabiddwako nga beegesa oluba mu miti egiriraanye ekifo nga n'ebigenda mu maaso tebabimanyi. Olw'okuba okuyingira n'okudda munda tebibadde byangu, abakkiriza abamu babadde n'ebyokulya byabwe era ebifi by'enkoko babadde bavunyula we baddawo. Owaaye nange nnina wano ebyange ebintu twaleetedde ddala. Nga tumaze okukkalira munda obwanga tuboolekeza wabadde kwaya okuva mu ssaza ly'e Nebbi ababadde bayimba okukira ennyonza. Mu kaseera mpawekaaga ennyiriri z'abakabona ba Katonda zisimbiddwa wakati mu kusaakaanya okw'amaanyi so nga abantu ba Katonda abalala babadde balinga bimuli ebinyuma okutunulako. Embeera yeeyongedde bbugumu mu kaseera k'ebirabo akatalese muntu yenna wansi newankubadde kano kaseera kaba kakutuula anti abakyala n'abaami ababadde bazze okutona balagidde ddala nti ebirabo bibaleetedde omutonzi yabisiimye dda anti n'obuyimba obubadde bubawerekera nga bunyuma okuwulira mu matu. Oluvannyuma lw'okusaba tukomyewo ebweru kyokka enviiri zituvudde ku mutwe olw'okulaba abalamazi ababadde bakyali mu nnyiriri nga bayayaana okuyingira munda mu kiggwa ky'Abakatoliki nga kumpi bakira ku babadde munda. Nga tumaze okutegeera ate abantu engeri gye beetekeddetekeddemu olunaku luno njagala kuzza ate eri munnange Jennifer Kabaale atunyonyolemu engeri ebyokwerinda byo gye bikwatiddwamu wano e Namugongo. Nze Priska Namulema.